Wetwogerera ng'ebya Mathias Mpuuga si birungi oluvannyuma lw'okuba nti eyali mukama we Nnaalongo Anita Amongo olunaku olwaleero kyakakasiddwa nti agenda kubeera ng'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ewezesa abali b'enguzi oluvannyuma lw'okuba nti emisango egigenda maaso n'okuba nga gyogerebwa kati gigenda kutandika okufuuka official kubanga bagenda gimusomera emisango gy'obuli bw'enguzi okozesa ofiisi ye okwacumulatinga obugagga obutamanyiddwako mayitire n'ebigambo ebirala nga bw'ogenda obbiwulira nga mulimu n'okugaana okudiikira yalinga obugagga bwe bw'alina nawwa ssente gy'azijje. Kakati Mathias Mpuuga eyali boosi we kuba nzize nga nkugamba nti Mathias Mpuuga ye yali boosi wa Anita Amongo ku ssomero lya Data Mine. Ono Mathias Mpuuga gw'olaba y'omu ku batandisi oba y'omu ku bannannyini institute eyo eya Data Mine. Kyokka ate Anita Amongo y'omu ku babadde balekikyala yali lekikyala ku institute eyo nga Mathias Mpuuga ye boosi we. Bano ababiri enkwatagana yaabwe teyakoma eyo yajja ne mu parliament kubanga Mathias Mpuuga ekibiina kya National Unity Platform kyamusindika ne bamuwa ekifo kya leader of opposition. Anita Amongo n'agenda afuuka speaker wa parliament. Kati ne wabaawo enkolagana etaategerekekanga ng'oli ali ku sayidi eri anyigiriza nono ali ku sayidi eno yeefudde ali ku sayidi eno naye ate ng'oli byakola balina engeri gye bagenda maaso n'okuba nga bakwataganamu kubanga already baali bakwataganakokko omu yali boosi wa munne kati mukadde ako ng'ate ono eyali boosi w'ono ate kati nga n'oli naye boosi we. Kakati kigambibwa ti bano ababiri baakola ebikolobero bingi nnyo naddala we baabeerera mu parliament mu biseera byabwe ng'omu leader of opposition omulala opposition leader of opposition omulala nga speaker wa parliament. Kakati byatandikirawa Mathias Mpuuga, Solomon Sirwanyi, Esther Afoyochani ne Prosa Kampulira bakomishona nga Mpuuga yali akyali leader of opposition ne beegabira ssente akawumbi kalamba n'obukadde 700 ez'omuwi w'omusolo. Kakati wenjogerera ku musango gwa Anita Amongo we bagambira okuba nti essaawa yonna agenda mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ewozesa abali b'enguzi Mathias Mpuuga naye ebibye si birungi gwampuliriza essaawa yonna wandiraba Mpuuga nga naye ateekeddwa ku fayiro y'emu. Wuliriza era mukadde kano bangi beebuuza Mathias Mpuuga wa gy'asirikidde wa gy'abulidde ludda wa gy'ali Mathias Mpuuga takyasobola kuvaamu yadde ekigambo. Kyokka mu biseera Robert Kyagulanyi Ssentamu we yategeereza eggwanga ku nsonga z'obuli bw'enguzi n'ebirala byonna Mathias Mpuuga baamusaba agende maaso n'okuba nga yeetonda. Era olunaku Mathias Mpuuga lwe baamusaba yeetonde ebigambo ebyaddirira njagala okutegeeza nti tebyali byangu era ebyaddako awo ebisinga obungi nkakasa mubijjukira naye nga akabonero akasooka kaalabikira mu kukyusa Mathias Mpuuga okumujja ku bwa leader of opposition ne bamuzza ku bwa commissioner ekintu ekirabika ng'alabika teyakyagala era awo obunkenke ne butandika mpola mpola Mathias Mpuuga nga bamugamba alizayininge yeetonde ebintu biggwe. Mathias Mpuuga yagaana n'agenda maaso n'okuba nga awalira era teyakoma ku kugaana bugaanyi yayogera ebigambo bingi nnyo n'okukakkanya ekibiina kya National Unity Platform n'okukakkanya oba okuteeka wansi Robert Kyagulanyi Ssentamu akikulembera. Kakati wetwogerera Mathias Mpuuga bino n'ebirala byonna njagala okutegeeza bitandise okugenda maaso n'okuba nga bikomawo era mujjukira olutalo olwo lwatambula Robert Kyagulanyi Ssentamu agezaako okulambika eggwanga ebizibu Mathias Mpuuga byabadde aleese. Mathias Mpuuga nga naye agezaako okulaga ensi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atatuukiridde kumugambako era nga ne bw'ayogera n'atuuka n'okumulangira nti banywi ba mwenge simanya banywi banjaga. Wayini n'atuuka okumugamba nti weegatta otya ku bantu b'omanyi nti banywi banjaga ng'ate bakulonze ku bwa leader of opposition n'okkiriza ne bakulonda ku bwa deputy president owa Buganda n'okkiriza wabula ate we bakugambako nti walidde enguzi ate olwo n'olyoka obiraba. Olutalo olwo lwatambula bannayuganda abayina omutima omunafu ne batuuka n'okulowooza nti Mathias Mpuuga ayinza okuba ekibiina n'akiteeka wansi naye nga bino ebiseera byonna kaali kabonero akalaga ti Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yalengera ebiyinza okuddirira. Kakati ebyo ebiyinza okuddirira bye yalengera bye tulaba olunaku olwaleero. Mugamba abantu abagala obukulembeze bafuluma amabala gaawo okunywa omwenge okutamiira bave ku njaga bave ku mmiini nga Kabaka bye yabagamba. Simanyi oba mu Uganda, mu East Africa, mu Africa ne mu nsi yonna waliwo atamanyi byafaayo byaffe nawa gye tuvudde. Bave ku njaga bave ku mmiini nga Kabaka bye yabagamba. Gurupu y'abantu abakulemberwa Kyagulanyi b'omanyi obulungi nojja n'obeegattako nga banywi banjaga banywi ba mwenge naye ne weegatta kwabo abanywi b'enjaga ne bakulonda obeere deputy president obeere ng'oli mumyuka w'oyo omunywi waki
era nokkiriza era nosanyuka bulungi nnyo. Abo abanywi b'enjaga ne bakulonda ne bakuwa obwa leader of opposition era n'okuba mugalo n'obeebaza abo abaki abo abanywi b'enjaga era ne bakulonda ne bakufuula commissioner era nokkiriza naye ate bobba ne bagamba nga banywi b'enjaga tetukkiriza mu bubbi. Kati awo ne bafuuka abanywi b'enjaga. Nandibagambye musomese abaana nesijja bagamba bwe batyo, njja bagamba mukuze abaana mubuulirire abaana. Kati ebiseera ebyo ng'abantu abamu baatuuka n'okufuna ku mmeeme ennafu ne batuuka okunafuwa nga balabanga oba ekibiina kya National Unity Platform ekyakoze ensobi. Naye ate njagala ogende mu comment section ombuulire singa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP tebaakola kaweefube wa ku exposinga Mathias Mpuuga era tebaawandika na bbaluwa eri gye nakugambye eyali esaba Mathias Mpuuga arizayininge, singa ebyo ebintu tebaabikola olowooza olwaliro ku ssaga ezigenda mu maaso ekintu kino kyandibadde kitya era omupiira gwandiggwereddewa? Kubanga kye nategeddeko ofiisi ya IGG bali mu kaweefube wa kutandika kukola kunoonyereza okusukka ku kuno kwe tubadde tumanyi nti ofiisi zonna ezibadde z'operatinga wansi wa Anita Amongo zonna essaawa yonna zandibanga zigenda kunoonyerezebwako. Ebbaluwa eyo gy'olaba ye yali etaasa Mathias Mpuuga okulaba nga bino byonna byali bikomeeyo, kubanga baamusaba mu bbaluwa eyo yeetonde agende maaso n'okubanga ssente bw'aba yaziri azizzeeyo then ategeeze ne gwe arizayininge ne ku kifo kwe yali. Mathias Mpuuga yawalira era yayogera ebigambo bingi nnyo nga bw'obiwulidde era nga bw'ogenda obbiwulira, naye nga Mathias Mpuuga connection ye n'Anita Amongo egambibwa okuba nti ebadde y'amaanyi nnyo. Kati bano ababiri wenjogerera ng'ebyabwe si birungi. Mukama we oba Anita Amongo ali mu kuleetebwa mu kkooti, kyokka Mathias Mpuuga essaawa yonna naye abindabinda okubeera ng'essaawa yonna agenda kukwatibwa singa okunoonyereza kunaaba tekukomyawo. Kati Mathias Mpuuga wetwogerera amayitire ge tewali n'omu amanyiwa gy'ali. Mpuuga yeekwese mu njogera ennyangu. Mpuuga bw'aba ng'asobola n'okuyitamu ayinza okuyitamu naye ng'essaawa yonna ekijja si muntu. Anita Amongo ajja mu kkooti, Mpuuga yeekukumye. Jjukira Mpuuga munnamateeka yandibadde omu oba oli awo ku bantu abayinza okubeerawo ku nsonga za Anita Amongo, naye tasobola kulinnya mu ofiisi ya tasobola kulinnya mu kkooti nga munywanyi we bagenda omumusomera emisango gye bamuvunaana. Kati Mathias Mpuuga olowooza kiki ekigenda okuba nga kiddako? Ngenda kuzzaayo emabega ku bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yawandiika ng'abiwandiikira Mpuuga yeetonde n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Nkuwe ne Mpuuga bye yamuddamu byonna ebyatuuka okubanga birowoozesa ensi nti Mpuuga musajja mugezi era Mpuuga Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yali akoze ensobi n'ebigambo ebirala byenkakasa nti wabiwulira. Kati Anita Amongo ng'ali mu kkooti bannamateeka nno wenkoledde akatambi nga bamaze dda okutuuka baasumaani basaalirwa baani bonna bali wali mu kkooti. Mathias Mpuuga talabikako. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna naddala ggwe atambula naffe ku mukutu guno. Genda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo zino zennyini ze tukuleetera wano ate tubeere nga tuyitayitakokko mu bubaka obwo ku ssaawa esembayo eya vidiyo. Kakati ndi ku nsonga za Mathias Mpuuga n'omukyala amanyiddwa nga Anita Amongo. Ono ayogerwako olunaku olwaleero aleeteddwa mu kkooti era ali mugenda maaso n'okubanga agasimbaganye ng'ebibuuzo bingi nnyo ebigenda maaso n'okubanga buuzibwa ku bugagga bw'akumuleetinze, obugagga bwe nga tebumanyiddwako mayitire. Wabula ne minywanyi gye omuli Mathias Mpuuga be batannakwata nabo akaabwe kalabika kaawedde dda kubanga nabo bennyini baabunye dda emiwabo bwe bali tewannaba kubanga wategeerekeka. Wenkoledde akatambi kano nga Anita Amongo alindiddwa mu kkooti, ndabyeko Asumaani basaalirwa, ndabyeko abamu ku bannamateeka abalala nga bali mu kugenda maaso n'okubanga beetegeka baakutte dda obufo
wenkoledde vidiyo eno simanyi gwe kutuuseeko ddi baakutedde obufofofo balinze mukama waabwe abeere ng'aleetebwa simanyi oba Mathias Mpuuga bwe binaggwera naye ajja kubazze naye nga Anita Amongo yono abadde ayogeza amaanyi era wano ndowooza ngenda kusooka nkuzzeeyo Kemabega bwe baali beekalakasa bannayuganda bavubuka ba Gen Z nga bagamba nti Anita Amongo must resign ebiseera bye ba Mathias Mpuuga n'abalala be baafutyanganga ebintu bino era njagala okutegeeza nti Anita Amongo yatuuka n'okwibira n'abagamba I resign and go where trying to destroy the country and saying Anita must resign. Resign and go where? I am still around. Anita Amongo yababuuza nti yagamba n'okugamba nti bano baagala kudestroyinga ggwanga bagamba mbu Anita Amongo must resign and go where I am still around. Anita Amongo mujjukira mu tteeka ly'emmwanyi nga bano abakulu bonna gye bali Anita Amongo yafulumiza statement mbusimanya those Bagandas make sure they don't get numbers. Those for eyes go to the lobby, right hand side, outside. Huh? Yeah, we do. We have the numbers. We do. We shall test this thing. What about because we already had, this side about 80 people who stood who have voted May. So and this was about 130. Then better make sure that those Bagana yabagamba rather make sure that those Baganda don't get numbers. Ti wenjogerera Abaganda bye yali ayogerako nga n'Empuuga mwali kyokka Mpuuga ebiseera ebyo na Robert Kyagulanyi Ssentamu amugamba munnange muli mu kwokya muli mu kukola nsobi muli bantu ba wano nti nedda tetwagala kumanya ebintu byonna nga bwe byagenda maaso Robert Kyagulanyi Ssentamu yajjanga abye-exposinga ngenda kukuzaayo emabega Mathias Mpuuga nga bamulabula bamutegeeza kiki ekyokukola Mathias Mpuuga agaanye kyokka ng'omuntu agenda maaso n'okubanga amuwaga obanga amuteekako amaanyi obanga amuwa amaanyi ne vibe n'okukola byonna yali Anita Amongo kigambibwa nti Mpuuga yalina essuubi nti Anita Amongo agenda kubeera sipiika ne mu kisanja kino nti Mpuuga oba oliawo bwali bakomyewo mu palamenti oba oliawo ne wali batakomyewo byonna nga Anita Amongo akyali sipiika Mpuuga yali wakubeera n'amaanyi naye nga yeerabidde nti abasajja baakolera tebaagala kumanya Anita Amongo ono bino we bituukiddewo abadde yakamala okuwera era ne yeewerera bannayuganda ng'asuubiza bakama be nti ajja kukola buli ekisoboka okulaba nga bafuna kye baagala mu palamenti eyo ng'ekyo kyayogerako kulaba nga bayisa amateeka ge baagala buli kimu kyonna kye baagala kijja kuyita n'atuuka n'okugamba tetubadde na ludda luvuganya ate mu palamenti ekisanja ekijja ate kyo kigenda kuba kikabuka. I will spend whatever it takes to make sure that we get what we want to get. And for the sake of MK, just assure MK, we will do whatever it takes. And for your information, members of Parliament, in the 11th Parliament, I can proudly say we didn't have opposition in Parliament. Have you heard that? In the 11th Parliament, opposition got swallowed. In the 12th Parliament, it is going to be walloped. Not swallowing, because when you wallop, it will not even come out. So this is going to be the easiest parliament. It is going to be the easiest parliament. And I can assure you, Anita Amongo bino saga zino zonna zigenza okujja nga yakamala okufulumamu ebigambo ebyo yakamala okusuubiza bakama be nti agenda kubakolera buli ekisoboka okulaba nga bye baagala okuyisa babiyisa wabula bakama be abo kirayika tebaagala kumanya kati Mathias Mpuuga bano be bantu bebadde bamulabulako nti osobola okukwatibwa essaawa yonna naye ate bw'ojja ne weerongoosa Robert Kyagulanyi Ssentamu azze nga amulabula era ebikolobero byonna ebyakolebwanga mu parliament mu biseera by'aba Mathias Mpuuga bino omusajja yava dda nga abyexposinga mujjukira bwe baali balina amateeka ge baagala okuyisa waaliwo obukadde 8 bwe baagabira ababaka ba parliament
bano ba Mathias Mpuuga ne bannaabwe nga bo tebanyega tebafaayo. Kyokka ng'ezo ssente zaalinga ziri mu bumenyi bw'amateeka kubanga yalinga nguzi. Naye omusajja ng'agezaako okweexposinga n'ategeeza nti bannange ne batuuka n'okubawa 10,000 mujjukira ne ku tteeka ly'emmwanyi. Bano abakulu bo nga bo ssente kwegamba nga kino tebakirabanga nsobi. Omukulu azze ng'abagamba nti bannange mwegendereze ssente ezo ze babawa. Mujja kutuuka akaseera nga temukyasobola kudda ngulu ye Mathias Mpuuga olunaku olwaleero. Ebbilioni 5.5 basebo ne bannyabo nazo zaaleeteddwa nga zo zaakugulirira ba MP. Buli MP mujjukira nti ku supplementary y'omwaka ogwayita era twakyogerako eya bilioni 7.7 baakwata emiliyoni 8 ne baziwa buli mu MP okuyisa ssente ezo. Muzijjukira bulungi nnyo. Abamu baazeegaana, abamu ne bazikkiriza. Kati ku mulundi guno buli MP bamuwadde oba bamuteereddewo miliyoni 10. Nkiddamu buli mu MP okuyisa ssente zino kubanga mumanyi tezina mulamwa, kubanga bamanyi nti za bubbi. Naye ba MP nabo okubeera part of this theft, nabo okubeera abamu mu bunyaguluzi buno. Buli MP bamuwadde oba bamutaddeko omutemwa gwa miliyoni 10 ze bilioni 5.5. Mu bufunze ge malwaliro g'ekiruddu 2 bagawadde ba MP bagalye basobole okusirikira ensonga eno. Njagala okutwala omukisa guno okuwoninga ba MP baffe bonna nti buno obubbi twabutegedde ne zino ssente twazitegedde Museveni yazireese zisobole obbasirisa. MP eno wa National Unity Platform oba ow'enkyukakyuka oba yena agamba nti akolera abantu, twagala okulabula nti tuwenyigira mu bubbi buno kubanga tujja kulabisa. Ekigambo ekyo Mathias Mpuuga alabika teyakitegeera. Ye ne banne omukulu yabagamba mwewale era temulabikira mu bubbi buno kubanga tujja kubalabisa. Bano bo munnange erabika ne basigala nga bagamba oba otulabisa tulabise. Kati bivudde mu kulabisa kati bifuuse bizibu ebijjidde abakulu bano nga n'amayitire gaabwe kakati gayinza okuba amazibu mukko. Tulinze tulabe oba mu kkooti Mathias Mpuuga anaabaayo, era bw'anaabaayo nja kujja mbibategeeze ti Mathias Mpuuga mu kkooti abaddeyo. Bino owuliriza nkuzzayo Kema Begolo gye byatandikira. Mathias Mpuuga byasooka na Service Award oba ebyo bwe byajjanga ebigambo nga babimulabula nga tawulira. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagwira mu lukwe olwa Service Award ssente eze baali beegabidde bano abakungu Mathias Mpuuga, ba Solomon Sirwanyi ne banneka gurupu kano mukajjukira era ezo saga muzijjukira. Ngenda kuzaayo Kema Bega gye byatandikira. Wabula bino kigambibwa okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina ttiimu eyakulemberwanga ba Tabs bano gwe babadde bawambye nga be bakolanga okunoonyereza, bakolanga ground work ne bagenda maaso n'okunoonyereza ne bakizula nti leader of opposition alina akasente kaakubye akatakkirizibwa kugamba nga ssente za buli bwanguzi. Robert Kyagulanyi Ssentamu abasajja ne bamutegeeza n'abagamba tukikwate empola, bw'aba agaanye okuwulira ajja kwerabisa yekka. Developing a media report ne tujiwa Bobby because that's our role, metadata chi and all that. Natugamba let's watch him, let's watch how he goes, let's najatuka kaseera yerabise yekka. Now guess what, abantu abali ba criticizing Bobby Wine nti ta protecting ze uwe tajize, what do they have to say right now? Abaanenyanga kubanga era baaliwo nti lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu ta protectinze Mpuuga n'ebirala bifaanana bwe bityo. Kakati mu kadde kano ebigambo bitandise okugenda maaso n'okubanga bikyuka. Byatandikirawa Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda ku mukutu gwe ogwa X gwali mwezi gwa 2 nga guggwako omwaka 2024 n'ateekayo obubaka nti bano abakulu balidde ssente z'omuwi w'omusolo ekintu kye tutakkiririzaamu zaali za Service Award. Kati bannayuganda bangi naddala abaali bakkiririza mu Mpuuga baavaayo nnyo ne bakritisayizinga Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakoze bulabula n'ebigambo ebyayogerwa. Yagenda n'agenda mu maaso ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokusatu 2024 zaali ssaawa 4:17 n'agenda ku mukutu gwe ogwa X n'abawa ensonga 10 lwaki ssente zino Mathias Mpuuga ze yalidde za buli bwanguzi era tusobola zitunuulira tuzirabe bulabi. Yagamba 10 reasons why the 500 million shillings to Honorable Mathias Mpuuga was an act of corruption and abuse of office.
bwati bwe yagamba. On 6th May 2022, there was a meeting of the Parliamentary Commission attended by Mrs. Anita Among, Honorable Mathias Mpuuga, and 3 NRM Commissioners of Parliament. Nti ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwokutaano mwaka gwa 2022 waliwo meeting eyakubibwa eya commission. Era nga meeting eyo Mathias Mpuuga yagirimu na Anita Amongo ne ba commissioners basatu aba NRM. Jukire yali commissioner yandibadde owokuna yali ayina kubazzaake olwo nga baamufulumya. Kati nti bano bagenda maaso n'okuba nga beegabira akasente. This was 2 months after Honorable Zake was legally removed from that position. Eno meeting yagenda okutuula nga wayise emyezi 2 Zake nga bamugobye mu office eyo. Kino kitegeeza nti mu kugoba Zake baali bamanyi ekiddako nga Zake bw'anaabaawo ajja kironkoma. Abakulu kye baakola ne bamugobayo. In that meeting, these leaders awarded themselves a collective amount of 1.7 billion Ghana shillings. Honorable Mpuuga was allocated 500 million Ghana shillings, which while the 3 others were each awarded 400 million Ghana shillings. It was not until the minutes of the Parliamentary Commission were leaked to the public almost 2 years later that we all got to know. Yaliwo 2022. Minutes za meeting eno Bannayuganda zaaliikinga mu 2024. Olwo ne tulyoka tuzitegeera. Robert Kyagulanyi Ssentamu najja n'ategeeza eggwanga. Baatuula ne beegabira akawumbi kalamba n'obukadde 7. Mpuuga yafuna obukadde 5, bano abasatu ne bafuna obukadde 4. Jukira ye Anita Amongo teboogera ku ze yatwala. Yabawa ensonga 10 lwaki zino sente zaali za nguzi. Era ensonga 10 ezo yaziwandiika ku mukutu gwe. Tuzze tubirepostinga, tuzze tubiteekayo. Ensonga zino zonna yazikola ki? Yaziteekayo. Ne bamucriticizinga, ne bakola biki. Olutalo ne luba lw'amaanyi nnyo naddala ku sayidi eya Mathias Mpuuga ne banne nga bagezaako okwagala okulwana Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era wano we bwatandikira embeera ey'okubanga omukulu yatuuka n'okutabuka n'atandika n'ekibiina ekikye. Naye nga bino byonna yasooka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogera ebigambo. N'akola press conference n'ebirala ebyatambula. Mpuuga yasooka n'ategeeza ensinga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atali yekka. Nti era oba muwaali na mbuwambo oba biki ebigambo ebifaanana bwe bityo nga Mpuuga amaanyi mangi. Ne sikyabwenkanya ne mwami Kyagulanyi obutamusaasira. Namutunuulidde ng'ayogera, ne mutunuulira ng'ava ku stage, ne mpulirwa ekisaasaazo eky'amaanyi gy'ali. Nsaba abamwetoolodde abakyasobola okwogera naye mumuyambe. Kubanga bw'anaasingako awo ate tuyinza omufiirwa. Situwagala mufiirwa naye yeetaaga okuyamba. Simanyi kimuliko naye ekyobukuba nti yeetaaga obuyambi nza omuntu akiraba. Bwe buba bulwadde ajjanjabwe. Bwe kiba kizibu kitera nga kyekimutawaanya tukitegeera ayambibwe. N'olwekyo si kyabwenkanya omwana wa Buganda ono tugendako nga tumulaba nga buli muntu atidde okubaako kyayogera naye kituufu tali yekka. Bwe kiba nga abalina kye baamutuma bye bamuteeka mu mbeera ey'omulimu gw'emmundu ayogere ebitajja ku mmere, tumutaase ave mu mbeera eyo. Naye obusaasizi bwange mwami Kyagulanyi obulina. Mpuuga ng'agamba ti Robert Kyagulanyi Ssentamu amusaasira mbu kubanga yalabika nga atali yekka era n'ategeeza nti yeetaaga tumusabire. Musajja wattu gwe yali agamba. Naye nga ye mu byonna yali afa kimu ku protectinga Mathias Mpuuga. Mpuuga ye teyawulira. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu yayita meeting era yavaayo n'abyogera. Yayita meeting ne basaba Mpuuga annyonnyole, yeetonde, ebintu bikomaawo nga tebinnatuuka eno gye bituuse kati gye tubirabira. Kubanga nkugambye eyali boosi wa Mathias Mpuuga mu Parliament aleetebwa mu kkooti. Kakati Mathias Mpuuga kaŋŋambe nti aleeteddwa mu kkooti. Mathias Mpuuga kigambibwa nti naye waali gaamubugumya dda kubanga ku fayiro eno yandibanga agenda kuteekebwako. Ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yakozesanga Mathias Mpuuga bye yasinziirangako n'ategeezanga bw'atali yekka. Mu Parliament tekyewunyisa Anita Amongo tumumanyi ne banne. Beegabira zino Anita Amongo akozesa 10 olunaku. Waliwo ebiseera bye yeegabira milioni 2 olunaku. Ngenda okusanga nga n'abakulembeze ab'omu opposition ate nga si balala wabula nga deputy president wange. Kati mukuba mu ngalo musanyuse nnyo. So kyabadde kya nnaku naye nabagamba baganda bange sigenda
kusirikirira era njagala ffenna tubeere mu kutya nange kennyini twewale ssente z'omusolo. So sikiriza mu propaganda nennoonyereza nenfuna evidence era nempita meeting erimu abakulembeze bonna aba deputy president bonna abakulembeze b'ekibiina bonna omuli leader of opposition omuli secretary general omuli deputy secretary general n'abakulembeze ba MP bempa ekitiibwa nga bwe tukola bulijjo nga bwe nakola nga bampadde information nti baleese obukadde 40 ne babuwa ba MP ne bavaayo abamu ne bakkiriza ba Kagabo no we Kayunga Septe Bandeke ne bakkiriza nti sente bazikiriza era nitubabulira ekyokola sente muzizeeyo abatazaayo mu abalonzi nabo abakwasa nga kye nakola nga nfunye information nti waliwo bwe bawadde million 10 ne babyegaana so bwe nakyanjudde mu lukiiko lw'abakulembeze bonna era mukulu munnange mu kitiibwa nakkiriza bannange kituufu nenyigira mu bulyake buno kituufu sente zino twagenda nituzegabira sente meka milioni 15,000 ngekyenyiike ti sente ezo sigamba nti bakitaddewo nga police yoke wadde kikyamu era nandikiwakanyiza ti naye kwe nazitaddewo nti leader of opposition anajja buli anazifuna nedda wabula zino tuzewadde nga ffe binafusi siza abaaliwo siza abaasookawo buli leader of opposition anafuna omukisa okujja wano anaateesa ddiiro eyiye ekyo basibu ne bannyabo kyabuwemu ekyo kikyamu sikanya nakyo era olukuŋŋaana lwamaliriza nga tugambye nti mukulu munnange ekintu eky'obuntu bulamu omuntu kyolina okukola kukola ebintu 3 okusooka kwekuzayo sente z'omuwa omusolo ekyokubiri kwe kwetondera abanayuganda kuba eyo si ennono yaffe pozi n'ekisembayo kyekyokulekulira ekifo ekyo ekyobwa komishona kuba kyekyabaddemu enevuyo bino mbyogera ku mukulu munnange naye buli omu ku mmwe ali wano omukulembeze owa NUP eyo y'engeri gye tuyisa omuntu yenna omuli w'enguzi omuntu yenna eyenyigira mu bukyamu singa tubadde mu ghetto nandikiyise ekituufu kye bakiyita babuyita buki mu ghetto ne kakati tubeere decent tubuyite bukenuzi. So ensonga ezo nzogerako si kukakanya deputy president wange kuba kyali deputy president wange naye okubalaga nti ffenna tulina okwekakanya mu maaso g'abantu abatulonda era mukulu munnange yaweereddwa amagezi alikulire komishoni eyo yetondera abantu ate tukomewo obupya ako kakulu nnyera kawulirize Mathias Mpuuga ateeka okubanga ne gyali yejjusa ebigambo bino kakati njagala tuddeyo bino ebigambo byaleeta olutalo Mathias Mpuuga ne minywanyi oba ne mikwano gye naddala Abedi Bwanika mujjukira Saga olunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yagenda e Masaka mu kuziika Pasikaali Abedi Bwanika yateeka embeera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ayogera ebigambo era ku olwo olunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeeza bannansi nti bannange munsabire abantu b'e Masaka munsabire kubanga nina obuzibu n'abantu b'enkulembera nabo eno mba nnwanyisa omulabe ate eno nga neeno bankutte emikono kubanga bino bye bakola omukulu byayagala era ye bw'alaba nga bakola bino bye bali mu kukola bakola mirimu gya mukama waabwe olwo Mathias Mpuuga Anita Amongo nga bo babeereri ne basekera mu kikonde ng'embeera bw'eti etandise okuba ng'etuukawo Mathias Mpuuga olunaku olwaleero bino ebigambo ateeka okuba nga abyejjusa ku lunaku olw'e Masaka olwavako ne ba Edi Mutwe baani okubeera nga kati bali mabega wa Mitayimbwa byonna byava ku mbeera eyo Mathias Mpuuga bwe twogerera ateekebwa asuubirwa okubeera nga ajja kuteekebwa ku fayiro eno era naye agende mabega wa Mitayimbwa naye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo byennyini bye yamulabulangako ebiwaiswa si mulabewo omulabe waffe ali omu bamuyita Yoweri Kaguta ekizibu kya Uganda kiri kimu Yoweri Kaguta Museveni bana balala akozesa bakozese naye nga kyekizibu sente ezo bwe zijja naziteeka mu bantu baffe bambi olw'embeera kuba bulooka nga zamulimu okwokya kubanga talina zanku bwe bajja ne bamuleetera sente t-shirt ya Muhoozi ne bamugamba yambala eno ajja kwambala eyo naku lwonna zivoole mukulu wange ono kubanga mukulu wange omulala kyanaku nnyo
nti ate nze nyina okulungamya bakulu bange era bakadde bange mbasaba munsabirangako. Mwena abali wano mbasaba mu byonna byonna tubebaza obuwagizi ne munteekangako musaala kuba neesanga mu mbeera nga bwe mba nnwanyisa omulabe nyina kulwanyisa mukono gumu ate guno omukono mulala gubeere nga gulwanyisa abantu bange abankwata neme kulwanyisa mulabe. Ekyo no kya nnaku naye nga kijja kutereera. Ebigambo ebyo ngenda kumalirayo akatambi ako andooza ka speech Robert Kyagulanyi Ssentamu ke yayogera ng'ali Masaka konna ndabika ngenda kukakuwa. Ebigambo Mathias Mpuuga by'ataatwala nga kikulu era by'ataawuliriza. Ngenda kuzzayo kemabega nkulage Mathias Mpuuga engeri gy'agenda maaso n'okuba nga yejjusaamu ebigambo ebyo kubanga mukadde kano njagala okutegeeza nti Mathias Mpuuga ateeberezebwa okuba nti naye yanditeekebwa ku fayiro eno kubanga baakugambye ssente zonna ezabbibwa, emisango gyonna egyazzibwa mu mulembe gwa Anita Among nga ye speaker biteekwa okuba nga bigenda mu office ya IGG era okusinziira ku sources ezeesigika ziraga nti Mathias Mpuuga y'omu ku batagenda kuwona. Kati wuliriza ku lunaku olwo lw'e Masaka okumanya kino ekitimba kiyinza okuyoola ne kisukka ne we tulowooza. Mujjukira era buli omu asobola okujjukira olunaku Abedi Bwanika lwe yayogera ebigambo ku olwo lwennyini. Ngenda kumalira ebigambo ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ka speech tekaali kawanvu naye njagala nsooke nkuwe ku bigambo bya Abedi Bwanika yatuuka n'okusiiwuuka empisa nti olw'okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu yali amaze okwatulira mukama we. Abedi Mpuuga ye mukama wa Abedi Bwanika okusinziira ku bo nga bwe bagitwala ne mu kibiina kyabwe. Kati Abedi Bwanika we yalaba nga mukama we bamaze okuba nga bamuteeka ku ntandaalo Masaka mu kuziika Pascal nga n'olwaleero ebizibu ebyavayo bye bikyasibiza Edi Mutwe Mbusima babbe Sweta n'ebirala ebifaanana bwe bityo era nga Bampuuga bano bali mabega waabyo bagambibwa okuba nti bejjusa olunaku olwo olwabino ebyabatuukako. Abedi Bwanika yatuuka n'ayimuka ku muzindaalo n'ayogera ebigambo by'enkakasa tosobola kubyerabira. Onzikirize njogere ebigambo byange tuule. Njagala byogera nga Pulezidenti Kyagulanyi ntunuulidde nga nange nkulaba. Wankiddemu njagala byogera nga Pulezidenti Kyagulanyi ntunuulidde. Siri muti oba kisiriimu. Pasikoolo eyamundaga ye Ssembeguya simanya oba waali wano eyaddaga omundaga yensuuluga kati omugenzi. Pasiko abadde mukozi. Pasiko bino bye bigambo byange nga tumuwerekera. Honorable Kyagulanyi nyina ebigambo bisatu era nsaba obiwulirize. Mukulu mufumbira ng'otunuulidde mbasaba nga tukola politics ono bwe tugamba struggle mulekeraawo okutuvuma n'okuvuma abakulembeze baffe. Mulekeraawo okuvuma gwe bayita Katikkiro. Mufumbira gwewa kamera soko gwe buno njagala ndabe nze seebakangako ku mwana wange. Mufumbira nze seebakangako ku gwe bayita maama wange. Njagala ontunuulire nze ayogera naawe. Njagala ontunuulire Mukulu Kyagulanyi. I have never done that. Abo abaana abatuvuma baana bo. Abo abaana abatuvuma Kyagulanyi baana bo. Ayagala yenna okunzija wano osobola okikola. Ekyokubiri Mukulu Kyagulanyi. Lekerawo okutta abakulembeze ono Mathias Mpuuga mukulembeze nga naawe bw'oli omukulembeze. Ali mukono n'olumbera ebyo. Kati olwo lwonna nga Abedi Bwanika agezaako ku protectinga mukama we, agezaako kulaga nti alwanirira mukama we ne yeeweebula era n'ayonoona n'olumbe bw'atyo. Wabula ekyewuunyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mbeera ey'obukkakkamu yayimuka n'awa speech ye n'agezaako okukkakkanya embeera era buli muntu n'akkakkana. Kati njagala nkuwa ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogera. Wabula lwaki nkuleetera ebintu bino nti wenjogerera olwaleero
Mathias Mpuuga ne banne ebigambo bino bikyabatambulira mu matu, bikyabatambulira mu mitwe olw'ensonga nti omusajja bye yabagamba oluvannyuma lw'emyaka bakizudde nti byali bituufu. Mathias Mpuuga kigambibwa okuba nti tamanyiddwako nawwa waali. Njagala kukeberako ku baganda bange bali mu kkooti oba ddala Mathias Mpuuga gyali, tulabe oba ensonga eno akyagenda maaso n'okuba nga agifiringa oba agenda kuyiirawo omubiri mukwano gwe Nnaalongo Anita Amongo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo bye yayogera nga yanukula abantu bano n'okubakkakkanya n'okubabuulirira ng'ate bakulu be ebigambo ebyo kambikuweekokko nze oluvannyuma nzije tweyongereyo. Genda mu comment section teekamu obubaka ku nsonga zino zennyini tubeere nga tutambula. Neyanza sebo neyanzege bakadde baffe Banda Kasule Banda Semogerere n'abasaserodoti mwenna mukadde waffe n'alinnya mushenge video nammwe sebo mwogezi w'Obwakabaka era kikiriddewo ekitiibwa Katikkiro sebo Honorable Mathias Mpuuga yali komishona waffe sebo Dr. Bedi Bwanika ababaka ba Parliament mwenna abali wano mayors abakulembeze mwenna ku mitendera egy'enjawulo bakungubazi bannaffe basebo ne banyabo omukama mulungi era obudde bwonna eno bagita Sama Uganda Media etambulira ku president nabaweereza kigenda mu maaso tutandise abenju omuba muganda waffe Pascal nasemba okujja wano twali tuwerekera mukadde waffe Mathias Nsubuga birekeraawo samumanya kiseera kinene nali nakamumanyira ebbanga ttono kubanga nali nakatandika okunyumya naye nga mpita muganda waffe gwe bayitanga Elvis Kintunsonyi era mujjukirako nickname ye mukulu oyo bamuyitanga 55 kubanga enamba ye yali 0772 500 so Mathias Nsubuga oyo twamuyitanga 55 tasooka n'okumanya nti muganda wa Pascal nze Pascal namusinkana London bwe nagenda ebiseera ebyo Ssengo nga yategeka concerts Pascal yanzija ku kisaawe mu mmotoka ey'akabiri nafuka mukwano gwange Abedi Bwanika engeri eyisiza wano kiri nnyo tekifaananya bulungi kamera weeziri wano tuli bakulembeze muntu w'ekitiibwa tetuli bato mu myaka so mutusonyiwe olw'ebyo kubanga obanga gwokulembera ttiimu obanga gwokulembera ekibiina nze ali wano nze president wa National Unity Platform era bonna nze nabatwala mu parliament so obuvunaanyizibwa bwange omu ku ffe nakola ekitasaana naye kakasa nti si bwatera okuba era nkakasa tujja tusookinga n'abooluganda nsaba nammwe ekiseera ekituufu mumusaasiranga temusooka munyiigira mumu understanding buli nsonga bwegiraba n'amaaso ag'ekisa tojja kusooka kunyiiga ojja kusooka kyandastandinga bwe mbadde nvuga nga nzija mu kkubo ze ndowooza bingi ndaba ekkubo lye tuyitamu nga ndaba obwavu ndaba embeera ndaba obulimba bw'abantu baffe n'endowooza bingi naye nga kiri buli wamu tulikola tutya naye nga tetweyama baganda bange njagala obategeeza nti yesu wabaawo obuntuntu ebyo bibaddewo nze nange we nali eyo nga mbala batabagiti balwanidero abatebenali mubalwanyi atabefudisi bibaawo ebyo era buli muntu akulembera ttiimu bwekyagisuubira okulwamu ne mu famire mwennyini kinaabamu ayinza okusobagana ne muganda we ate n'atabuka n'omuzadde n'amutwaliramu so tukyandastandinga nga naye njagala okubategeeza abaganda bange mwenna abali wano n'abatulabeyo ku mutimbagano ekizibu tono si mulabewo Waiswa Abedi si mulabewo Abedi Waiswa si mulabewo omulabe waffe ali omu bamuyita Yoweri Kaguta Museveni ekizibu kya Uganda kiri kimu Yoweri Kaguta Museveni bana balala akozesa abakozese naye nga kyekizibu kya Uganda era njagala okubategeeza abaganda bange sifunanga mukisa kulaba mukulu wange Mathias Mpuuga ne munnange nsaba okutegeeza amaaso g'abantu nti sikulinaako buzibu bampana naye nedda tuli bantu ng'omukulembeze Yesu mukulu wange yasobya
ate ne yeetonda obuntu ne understanding era muganda wange nze nakusonyiwa mu mbeera eyo. However, bannansi batuuliziganye kati ekyo ne tukivaako tetukirwako nnyo kubanga Uganda erina ebizibu bingi nnyo. Baganda bange, ekizibu kya Uganda ye Museveni. Museveni akozesa amaanyi n'akozesa ssente. Ssente ezo bwe zijja n'aziteeka mu bantu baffe. Bambi lw'embeera tunuula ku mulenzi ali wali nga yakuba bbulooka nga zaamulimu okwokya kubanga talina zanku. Bwe bajja ne bamuleetera ssente t-shirt ya Muhoozi ne bamugamba yambala eno, ajja kwambala eyo. So y'embeera eyo ate n'atagetinga abakulembeze mu mmwe. N'agamba kaakati guild president gwe balonda gwengula. N'agamba mu parliament kanfunani tamongo gwe balonda gwengula. So kitukakatako ffe nga ffe okubeera abantu. Kitukakatako ffe nga ffe okukola ekituufu. Mukulu wange muwe ekitiibwa. Era tewagenda kutya lunaku lwonna zivoole mukulu wange ono. Kubanga mukulu wange omulala kyanaku nnyo nti ate nze nnyina okulwanya bakulu bange. Era bakadde bange mbasaba munsabirangako. Mwena abali wano basaba mu byonna byonna tubeebaza obuwagizi ne munteekangako musaala kuba neesanga mu mbeera nga bwe mba nnwanyisa omulabe nnyina kulwanyisa mukono gumu ate guno omukono mulala gubeere nga kulwanyisa abantu bange abankwata neme kulwanyisa mulabe. Ekyono kyannaku naye nga kijja kutereera. Kyannaku nnyo okuba kitwe bino bisanyusa Museveni bino. Baabali balwanidde eri, baabali balwanidde nga abantu bawano. Waliwo ekigendera okututeekako ekyo kuba mu gyenkaaga baayagala nnyo tuteekako nti Abaganda bankwe, Abaganda tebaagalana, Abaganda tebawuliziganya, Abaganda babbi. Si bituufu ebyo. Naye oli obikonfaminga afunayo omu ku mmwe, afunayo bwe musinga okuba ekikwagala namukozesa. Badde nsaba basaba ekyo tufube tukikomye. Bwe twali wano nga tuziika birekeraawo yali mmawo yali wano wenyini wenyimiridde. N'abagamba nti ebintu by'okukyankalana birekeraawo nga kotinga linyala birekeraawo. Ebintu by'okulyanga mwekwe birekeraawo n'ebirala biyise bifaanana bwe bityo. Emyaka giyise tugenda koma ddi. Nze nalina emyaka 4 Museveni we yajjira. Kati nina emyaka 42 ndi musajja mukulu nzadde abaana ngenda nakuzukuza. Lwaki mu biseera byaffe bino tetukomye ekyo ekintu bataata bamaama ate ffena tulina okuvunaanyizibwa. Nze bwe navaayo ng'omuntu wa bulijjo. Sinze nali nsaanidde nze saasoma nnyo. Sijagamba nze nsinga obugezi, sijagamba nze nsinga okumanya ebyobufuzi. Naye najja kuba nali nnyina ebinyiga. Era tetwajja na bannabyabufuzi ne tukuŋŋaanya abalala. N'abamu baali tebatukiririzaamu. People power, amaanyi g'abantu. Era njagala okwebaza mukulu Sebamalo baaliwa akyogeddeko. Ti buno si buvunaanyizibwa bwange oba muntu yenna wabula mmwe tobalaba twatuukirira mmwe. Naye twakola enjawulo era Museveni n'atutya nnyo. Y'ensonga lwaki tekibanga mu byafaayo bya Uganda okutandika okuwamba abantu nga ku Bwamini kyatandika nga Kyagulanyi amaze kujja. Muntegeera baganda bange. Era n'akozesa buli kyasobola okukozesa kubanga yatya nnyo. Museveni yatya nnyo abantu. Naye omugezi omu Malcolm X yatugamba no one can make you a slave without your permission. Tewali asobola kufuula muddu nga tomwadde lukusa. Kati Museveni talina gwayinza kukozesa okugyako abaffe bennyini ng'abakolonialisi bwe baakolanga ng'ajja n'akiwesiga n'akozesa oyo ne mukkiriza. Kaakati ensonga lwaki Museveni basooka kunteekako mmundu nti Bobi Wine bamukutte ne mashini ga myezi 2 mwabiraba mu Arua bannange ne babatta na guno gwaka emmundu zange sizirabako ezo. Ekyo bwe kyagaana lw'omwesa n'abagamba muveeyo temujja musobola bajja kutegeera mwe muli bange. Andrew Mwenda n'abagamba muveeyo n'afuna bannakanguubi n'anoonya Baganda n'afuna bamasajja mivule n'anoonya baani kubanga bo bali believable. Ekyo bwe kyagaana ne bagamba tuleete emboozi ky'endala. Oyo musosoze mmawange ekyo kibiina kya Baganda that's Baganda Party. Ne batambuza ekyo naye bagenda okulaba nga Katonda yabitegeka dda omukazi gwennyina si Muganda. Mukwano gwange gwennyindye naye ebbanga lyonna musajja munubbi. Bano bakyali bange aboogezi b'ekibiina basajja basoga ako ne bagamba kagaanye. Ne bagamba kaliwo akalala. Kakyekirala kye.
walisiyaga awagira ebisiyaga bagenda okutunulamu nebagamba lindako ono si gwe bagoberera ndani kubanga bakanya ebisiyaga ono si musajja mufumbo kati ekyo bakyalwana nakyo naye n'emboozi yonna gye baba baleese bagiyisa mu bantu baffe kyekyenaku ekiri awo bagiyisa mu bantu baffe bannange temwekanga nga mulabye oba senga wange oba maama wange oba muganda wange najja n'abagamba oyo Bobi Wine ali abafu tekibeewunyisanga kubanga ababikola balina amaanyi gonna balina sente zonna bw'oba olwana ne Museveni oba olwana ne Bank of Uganda oba olwana ne Uganda Police oba olwana ne UPDF oba olwana na buli kimu mwani mwebuzaako lwaki nze Kyagulanyi Ssebaagulanyi Ssentamu Mitembo musajja Omuganda temumpulira ku radio yaffe mwani mukyebuzizaako ekyo akibuuza muganda wange Medi Nsereko wanziramu otya so baganda bange munsabirangako Mukama nsobole okungomya kubanga nange olumu ntendewalirwa sina bumanyirivu bw'amaanyi simanyi sina experience mu ngeri gy'odiringa na mukulu wo atuuse n'okufuuka mukaddewo sina experience bw'odiri okola otya nga afuuse ekitagaza okukikola otya ekyo simanyi nsaba Mukama mpa amagezi ndiringe nakyo simanyi bw'okikola nti musoowaganye mukulu wo ate nga musajja mugezi baganda bange njagala mbabuulire Honorable Mpuuga mwekitiibwa musajja mugezi nnyo ate sibakungangako mukyawa sibakungangako muvuma era mbagamba bulijjo temukikola ne bwe mbanze ndisagrinze naawe Honorable Mpuuga tetulina kutuuka ku level eyo kubanga batutunuulidde tuli basajja ba Kabaka tuli bakatoliki so ne bwe tuba tuwugambagana amazima ne bwe tuba mu public tugagambagane kino nekino tudisagringa tetukkaanya na Museveni munange sitera kwagala kwanyisiganya naye engeri gyo raises ensonga njagala nzitanye bulungi nnyo nti ekisookera ddala munange ffe tetukkaanya na Museveni tuli balabe ba Museveni era omuntu yena ayina akolagana ne Museveni tulaba nti akozesa mukozese kuba Museveni togenda kusinga Kisekka togenda kusinga Bakayira togenda kusinga balwaka na Lugunda togenda kusinga Besigye bakateeka togenda basinga oli musajja mutemo oli muyeekera omuyeekera so solution eriwo ate nga entuufu fenga ffe tusituke tukyuse ensi yaffe tuyinza obutakkaanya tetulina kubeera bamukwano tuyinza n'okubanga tetukolagana naye n'ensi ffena tugirinako omugabo ate omugabo gwe gumu so tulina okukola kye tulina okukola baganda bange tusobole okwejja mu mbeera eno otherwise abaana bajja tutunya bagamba abo abasajja abaali basoma abasajja betwalonda baddanga ku mikolo kwerangiranga baddanga ku mikolo kuyombagananga so mutusonyiwa olwekyo basebo ne banyabo gamba waggulu njagala bategeeza nti namba 1 tetukkiriziganya na muntu yenna vuula buli mukisa gw'enfuna ate olaba ne ku mbeera eno ng'abantu basitula amaloboozi gaabwe ababanja Ssaabasajja Kabaka besiwakanya batuufu kikola naye mbakubiriza bannange buli kimwogera mukyogere mu kwewa ekitiibwa ne mukuwa enono yammwe ekitiibwa mukyogere mu buntu bulamu mulina eddembe okubanja Ssaabasajja Kabaka nange kinnumira muli ne nsiikira muli naye mbasaba bwe muba musitula amaloboozi gammwe mumanye kikyoyogera ekyo bajja kisiiga ffe kati babeera ku social media mulabe muganda wange badde wanagamba mmwe abo bantu bo siganye buli omu kati abambadde obukofiraano abangi sibamanyi na bamanyi namwe mulabe kati mumanyi nakumanyi si musango okumpagira si musango okwidentifyinga naffe naye munange bw'oba ogenze mu bantu ng'oyogerera enkyukakyuka bakulabira mu kifaananyi kya Kyagulanyi so mutuyambe mwogere ebintu ebituweesa ekitiibwa mutuwonye okutulangiranga ku mikolo nga wano kisoose kibagamba leero nkibagamba buli ekirala abatatutegeera mulamwa gwaffe ki people power kiri ku ki NUP kiri ku ki bannange tetuli batemu tetuli bakyamu tetuli bawemuzi tetuli bawagizi ba bisiyaga tetuli bantu bawatozi ba ntalo wabula twagala nkyukakyuka mu Uganda tunuulira oluguudo olwo nga nzija ate ng'enguudo mu Buganda ne mu Uganda olina okwetoola nyingi nnyo wano mu Uganda kansa aliwo wanguzi okusinziira ku biwandiiko bya Uganda Revenue Authority tufiirwa trillion namba trillion ze billion 10 billion erimu billion 10
ezo sente zibulira mu nguzi. Tulina road network oba amakubo gonna agetoola Uganda ag'ettaka n'agakolansi kilomita ziri 3,600. Ezo sente zokka just tebabba singa zikwatibwa ne ziteekerwa ku nguudo. Tusobola okutereza enguudo za Uganda mu myaka 3 nga buli woyita ziringa ze London. Ekyo kisoboka. Ab'Obungereza mukimanyi nti Uganda ngagga nnyo mu by'obugagga eby'omu ttaka ne mu bantu abagezi nga ffe. Munnange tuli bagezi lwakuba embeera gye batusibyemu. So twagala okukyusa ebyo, twagala okukyusa amalwaliro gatereere, amasomero gatereere, Bannayuganda babeere nga ne bojja nga tokkaanya n'ata kitulwanirire ekyo. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.